Okola kyamannyo okubeera nti weekumidde ku BBS Terefayina ng'asubire nti ekiro kyatambudde bulungi okutuuka olunaku lwaleero. Joseph Serwoza ge gange muzzukulu wa Kabaze akutuusaako puroguramu eno zukuka n'ensonga gye tuyitidde ebintu tebibadde bibi nga we njogedde mu kusooka. Kansubire nti naawe bitambudde bulungi ate bwe bitatambulidde bulungi naawe tukusabira Katonda akutaase ebintu byongere okutereera. Bwagenze okukira olunaku lwaleero nga bingi ebibaddewo mu ggwanga Uganda ssaako n'ebweru w'eggwanga, naye nga weeri ennono ya wano tusooka kugendako ebweru w'eggwanga nga ku bimu ku ebyo ebikutte wansi ne waggulu mu ggwanga erya Benin, Abajamani oba Abazungu ebintu byebabba mu Bwakabaka oba obukulembeze obw'ennono mu bitundu ebyo obwa batandise okubikomyawo. Ekibadde kitandise okubalumiriza. Kisana kijjukire nti Abazungu bano bwe bajja mu nteekateeka ey'obufuzi bw'amatwale baatwala ebintu bingi nnyo eby'obukulembeze obw'ennono okuva mu mawanga ga Afrika, naye olw'akazito akabateereddwako abakulembeze mu Benin batandise okuzza ebimu ku bintu nga kuliko situulu oba obutebe obuwerera ddala bubiri obwa bronze bwe baali batwala buno babukomezzaawo, ekireeseewo essanyu lingi nnyo mu bukulembeze obw'ennono mu kitundu ekyo. Katugeraageranye nti Abazungu balina bye baatwala mu Bwakabaka bwa Buganda. Abaganda mu kiseera kino ab'e Benin bali mu kuyisa bivvulu olw'ebintu ebyo Abazungu bye baali bababbako oba bye baali bawamba ne batwala mu biseera eby'obufuzi bw'amatwale mu mwaka wa 1997 embeera eyo bwe yali mu ggwanga eryo. Katusubire nti ne Uganda kinaabeera bwe kityo kuba tukimanyi nti bingi nnyo ebyatwalibwa bannaffe Abangereza ne babitwala nga biri mu makaddiyizo gaabwe oba oliawo byandibadde bikomezebwawo kuno ebiteekebwa mu makaddiyizo g'eggwanga Uganda. Wetugerako mu nteekateeka ey'ebyobufuzi olunaku lwajjo twalabye ku bakulembeze mu bitundu ebya Busoga